Eno alipota Embeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye eggwanga omwanjizi Agnes Nalukwago. Tusuubira mu wiiki eno enkuba okutonya mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale olwo wasigadde akasana kajja kwakanga bwe kakubakubamu. Era nga ne leero ku makya enkuba ekedde kutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye Kampala yawezezza millimeters 15 n'obutundutundu 4 so nga ate Jinja yawezezza millimeters 10 n'obutundutundu 5. Enkya kumakya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale tubisuubira okuba n'enkuba. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebimu mu bukiikaddyo olwo wasigadde akasana kajja kwaka nga bwe kakubakuba nga n'ebbugumu eri waggulu lijja tuukiradako degrees 30 so nga ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukiradako degrees 28. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Kigali tukisuubira okuba n'enkuba so nga ate enatonya mu Mumbai ssaako ne Johannesburg tugisuubira okubeera mu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo mu London tusuubira obudde obw'ekiddedde era nga n'ebbugumu lijja tuukiradako degrees 14. Ebyo tusobodde okufunirayo kuva mu kitundu ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku Embeera y'obudde sigala nga yekumira ku Star TV emunyenye eggwanga.